Tekayo nnyo amatu owulire ebiri mu secretariats n'ez'olwaleero. Okusooka byonna Abannayuganda muwulire. Bw'oba olina omwana ali wakati w'emyaka 4, 5, 6, 7 kutuuka ku myaka 10, 12 awo, abaana abato, tokwata mwana wo mugamba nti genda ku saaluuni bakusala enviiri. Waliwo trend empya etandise. Mulina amasaaluuni ku byalo. Amasaaluuni ago nga g'abantu be mutamanyi okusingira ddala Abanyarwanda. Babawadde ebiweke ebya deworming biwoomerera, bagamba bya deworming. Bye babadde bawa abaana ku ssomero biri mu masaaluuni. Olw'okuba ekiweke kiwoomerera, babiwa abaana. Omwana bw'agenda okusala enviiri nga bamuwa ekiweke mbu kya deworming. Kati abaana bo tebamanyi ki kye banuuna. Tandika okwetegereza, buuza abaana around wooli oba saaluuni ezibadiriddeko awo waliwo ababawa ebiweke. Bwe muba temunnabiraba ku kitundu ewammwe bijja. Omwana wo mutwale mu saaluuni bamusale enviiri oggyeyo omwana wo. Kati bo bakikola ng'akasendabaguzi. Omwana buli bamala okumusala enviiri n'amuwayo ekiweke, omwana buli enviiri olw'okuba kiwoomerera, omwana buli lwe banaamugamba nga genda osala enviiri adduka wali mu saaluuni eri. Kaakati ku ssomero bamuwadde ekiweke, ku saaluuni bamuwadde ekiweke. Kati owa saaluuni atandika atya okudiwaminga omwana? Owa saaluuni atandika atya okudiwaminga omwana w'omuntu? Mutandika okwegendereza saaluuni eziri ku byalo byammwe. Twabagamba ebyo ebiweke bikyusa abaana, naddala abaana abalenzi, okubakyusa hormones bali ebisiyaga. Mu kuva essuula emu ntera nnyo okulifaalinga ku kyawandiikibwa ekyo. Falaawe yagamba abasawo mumekinge sure nti abaana abalenzi mubatta, mulekewo abaana abawala. Abazadde mu protectinga ennyo abaana bammwe, naddala abaana abalenzi n'abaana abawala, naye mu protectinga ennyo abaana abalenzi, mu protectinga ennyo abaana bammwe. Abaana babawa ebiweke, omwana wange ajja atya okumusala, mwokye obusaaluuni obwo obuli ku byalo. Bizinensi yonna eri ewammwe ku kyalo nga si ya Munnayuganda, ng'olaba Munyarwanda bali awo babasuffocatinga dda mmwe bizinensi ezammwe tezitambula, be balina amaduuka, be balina obusaaluuni obunyirira, be balina biki. Mubwokye, mwe mubokyere mu ekiro, bo nga bookya amasomero. Jjo bakugambye bakandiho batandika okutta Abannayuganda nga kandiho ali mu primary, naye nga batirimbula abantu mu primary. Kati olowooza kandiho yakatirimbula bameka? Naye n'obusaaluuni obuli ku byalo byammwe bwe bamalirewo abaana nga mulaba. So saaluuni ezo muzeegenderereze ddala nnyo, naddala abantu abali mu bitundu by'e Kawempe, Kagoma, Maganjo, ne mu Uganda yonna.
njagala okuwoninga abaana mwenna ab'enkyukakyuka, abaana abali mu nkyukakyuka naddala bali ku ground mu Uganda. Museveni we yajjira mu ntebe, we yajjira mu buyinza, bajjajjaffe balina akasigiri, balina amaanyi n'obusobozi obw'okukyusa eggwanga. Era waliwo ebiseera ebyo obuyeekero bw'enjawulo, simanyi Kayira, Nkwanga, waliwo Terulaga naye yali alina ababe, Kasiregwanga yali alina ababe, bagenda bamerutinga nga beegatta bwe bati, Kasiregwanga neyeegatta ku Kayira, ani neyeegatta ku ani, bwe bati bwe bati. Terulaga neyeegatta ku Museveni, Moses Ali neyeegatta ku Museveni, n'obubona bwali bubinja bw'amagye. Museveni bwajjera abaali tebamukkiririzaamu ne baagala bakikole bamugyewo. Olw'okuba ebiseera ebyo abantu bali used ku buyeekera nga basobola okukikola, Museveni yatandika okulikuruutinga abayeekera ababe, oba okupretendinga nti waliwo sikiimu ey'okulwanyisa Museveni, n'asobola okukutula abavubuka ab'ebiseera ebyo okubajjiramu ddala ekirowoozo ky'okuyeekera. N'akola obubinjabinja olw'okuba yali yeraliikira nnyo Northern Uganda, ne bwe nagiyita Northern bypass. Northern Uganda n'abateeka mu Koni, n'abakutula n'abateeka mu kampu, Eastern n'abateeka mu Lakwena, n'agiragirawo abateeso n'abateeka mu bigaali by'omukka, n'abafumba n'abakuba entiisa. N'alikuruutinganga ng'ayita mu Busiraamu. Awo we wava kiri ekyogamba mbu Abasiraamu batujju simanyi bayeekera, nga ye yennyini yayita eno n'alikuruutinga obuntuntu, obubinjabinja, n'agenda n'abukuba n'abumalawo, asobole okuleeta embeera nti ye tayeekerwa, ye tebamuyeekera mu kugu nnyo mu by'obuyeekera, naye nga yabiteekawo. Aleeta abantu ne balikuruutinga, ne bakola batya, ne bateekayo eri, najja n'abakuba mwena n'abamalawo. Ayagala okukimanya genda onoonyereze ku Museveni kye yakola e Buseruka. Lwaki mbaviiridde eri? Njagala kuleeta sekuritarati eno nga ngibazimbidde ejjijja eri ngibalage wano. Yagenda n'akozesa bba wa Mama Fina Kiggundu. Okimanyi bulungi Kiggundu yali mu yeekera mbu n'amuwa amnesty balimba. Yali abatumye ne balikuruutinga kubanga yeekengera nnyo Abasiraamu. Yakozesa Kiggundu bba wa Mama Fina, n'akozesa Haji Magoba owa Magoba Akedi, mumanyi ow'omu Kampala yakafa ebiseera ebyo. In fact oba yafana ku Yidi ku makya oba ku ki, yafa bw'ati abruptly n'afa. Yakozesa omusajja Haji Magoba, n'akozesa Kiggundu bba wa Mama Fina, n'akozesa abantu awo, n'akozesa omusajja gwe bakubira bomu ku bitaala by'e Nateete, mwogerako nnyo. Era ye yennyini ye yakola elimination ng'ayagala okutiisa abantu. Era ne gurupu eyakikola ngimanyi. Gurupu gye yakozesa okukola ekintu ekyo ngimanyi. Era ne bw'obanga obansabye mbakuwako nti gundi ne gundi ne gundi ne gye bali mmanyiyo. Era gurupu eyo erimu n'Ensereko Muhammadi. Kubanga omusajja oyo bagenda omujjaawo bomu gye bakuba mu mmotoka ku bitaala ewande, ku bitaala by'e Nateete. Ababimanyi babimanyi. Bagenda okutuuka e Mulago nga Museveni atumye Ensereko. Bagenda omujja waawo gundi emirambo gijja waawo okugitwala ku casualty e Mulago. Basangawo Nsereko nga Museveni amutumye Muhammad Nsereko. Byenjogera mbimanyi. Muhammad Nsereko nga Museveni amutumye agenda kakasize ddala oyo omusajja asurvivinze afudde kiki. Era awo wennyini we baali nga Nsereko acommunicatinga ne Museveni direct nga yamuwa ekiri ku casualty e Mulago. Kakati bakozesanga abantu abo okukutula abantu bajjamu ekirowoozo ky'emmundu n'ekyokuyeekera. Era Museveni successfully n'akikola. Kati mbadde gamba nti abantu abo Museveni yabakozesa okulikuruutinga abaana mu Buganda abaalina omutima ogw'okulwanyisa Museveni omujjako. Ne babatwala mu Buseruka
kati nga ababatendeka ababagamba nti be bakama baabwe bagenda kujjako Museveni ate nga bakolagana ne Museveni n'alyoka asindika UPDF ne baseetinga abaana ne babakuba ne balinyisa ennyonyi mu bbanga abalala ne babayita wansi abaana abo ne basimattuka waliwo abamu abasimattuka ne badduka ne bagamba era abaana abo kakati ate bwe bamala okikola nga gundi egenze bulungi mu maaso successfully Magoba ne yeewaayo n'ekigundu ne beewaayo ne bafuna amnesty Museveni n'abawa amnesty embu abawadde amnesty naye ate nga baali mu ddiiru basobole okutula abalenzi abaali abasiraamu abaali ab'amaanyi nga baagala okujjako gavumenti era abaana abo abasurvivinga bagenda mu maaso ne bye bagenda nabyo badduka ne bayingira Congo Congo gye bagira gye baatandikira okweyongerayo okwebangula ne bakomawo okukola revenge kati nze nkubulira first hand information be bakola revenge nkomyawo kati wulira nga Museveni bwe yakikola mu nkola eri ey'amagye ey'ekiyekero okuva edda najja n'akutula abakyoli n'abalango okuba yali abatya abalugwala abakyoli abalango ne tribes ezo ezafa east omuli abateeso abakyabo ng'abeeraliikira kubanga baali babadde nnyo mu buyinza n'abateekamu Lakwena n'abateekamu Juma Olisi n'abateekamu Koni n'abakutula okubalaga nti ye tebamuyeekera kati olwaleero akikoze bw'ati Museveni olw'okuba ennwana yakyuse ennwana eyinza okuba yakyuka nga waliwo ennwana eri modern era naye agiyingiddemu nga bwe yayingiramu eri ey'obuyeekera mulaba abaana abali ku gurawundi aboogera ebikankana era ffe tugenda kikola era abo abaana be bakigundu ab'omulembe guno be bamagoba ab'omulembe guno ne mwogera nabo ne mwogera bingi nnyo ebisongovu naye nga bo tebabakwatako naye buli abeegattako nga gw'olirwedde omutima guli gumita ogamba wamma tugende gwe batwala abo abaana boolaba era maki tukavule naye nga tebabagambako naye dda tulina okulaba lwaki be bamagoba ab'omulembe guno be bakigundu ab'omulembe guno abasipotinga abayeekera ab'omulembe guno okitegedde kyenjogerako gwoyinza okungamba abo abaana bye boogera ne bulutiiki ani gwokwata bano lwaki tobakwata n'okwata bulutiiki abo baabwe bino mbibajjira mu iso bino mbibajjira mu bitongole ebikuuma ddembe distance yourself away from those boys distance yourself away from them gwe bwoba wakana kwata essimu oyogere ebigambo bye boogera nga tebakumanyi toli mu ssako zaabwe kwata essimu ogyetunuzeemu bwoti oyogere ebigambo bye boogera ku ground olabe ojja kakasa nti ojja location ejja kulagirawo bw'oba wakana kwata essimu ogyetunuzeemu obyogere era bo tebagenda bakwatako lwaki oyo ye kigundu bawa mama Fiina oyo ye Haji Magoba ya sporting abali gumite ab'omulembe guno otegedde geto kyekyo ekibabonyaabonya geto ekyo kyekibabonyaabonya temulowooza mbu bye boogera bye bategeeza
mukitegedde eyo point ngenda gyezeeri nga ndi mu politics tujja gyogerako gyeri naye ebadde ne mu security alert naye ngenda gireeta ne mu politics. Nabagambako oba nabagambeko mbadde mbagamba mu security alerts Museveni alina intelligence emuwa nti nno His Excellency akomawo mu ggwanga kigwe bugwi era nti structures za His Excellency zitambula zikola munda information mweri etambula kati agenda gwa bugwi kibagwire nga tebamanyi era bulijjo mbadde nkibagamba kwe kuteekawo ebyo bya covid genda olabe ekiri ku kisaawe ko simanyi Ebola takuumwa mmundu Ebola takuumwa maje Ebola abasirikale ba Ebola babeera basawo genda olabe ekiri ku kisaawe genda olabe ekiri ku boda zonna boda ya Congo bagigadde mukitegeddeko bomba temunakitegeera genda kitegeera mugenda kifuna boda ya Congo bagigadde kubanga Museveni awulira waliwo mbu ekijja then ne boda endala zonna ziri under 24/7 surveillance zonna ziri ku standby class 1 nti waliwo ekigendo gw'obugwi mu ggwanga ate nga kisobokera ddala era ekyokugwa obugwi mukamba buulire ne tumala tugwira abo abasajja tusobola obbakola byonna byetwetaaga tusobola obbibakola nga tewalina gwe twebuuzizzaako yadde n'omu waliwo ekintu kyembadde njagala obbalaga naye kisobola okutegulula ebintu wano kati ennaku zino twagezezaako okulimitinga information tugezaako okubaako kyetulimitinga naye kankulage waliwo olunaku lumu mu nnaku eziyiseeko kemabegakaawo waliwo omupoliisi omu eyampeereza ekifaananyi kino ow'ebyokwerinda twali twogera ku nsonga ez'okukwasa jjaamu naŋŋamba mukole ekintu ekyo ekisooka mu biro nga tebalina kye bamanyi we muba mugwira mukole ekintu ekyo nampa ekizampa eno olaba jjaamu oyo n'emmotoka eyo ya poliisi eyo n'abapoliisi abagiriko kyekiva kifaanana bwe kiti ekyo ekifaananyi mba nkiyisa mu process ez'enjawulo nti kubanga osobola okiteekayo ne bagira simanyi ICP simanyi IPC address what kati tukiyisa mu process ez'enjawulo okukijjamu kiri trace technologically gye basobola okutracinga kyova olaba nga kifaanana kityo naye ekifaananyi ekyo kyali ku kyerisa ekyebando emmotoka eyo yayabika omupiira essaawa zaalinga 7 bagijjawo ssaawa nga zigenda mu emu nga bakuba amasimu wano bakuba amasimu wali bakuba amasimu wano bakuba amasimu nga poliisi terina spare tire nga tebalina busobozi bujja kutaasa bantu ng'obudde bukyali kati omupoliisi nabituna n'agamba naye bano abaana bakola ki lwaki tebajja ne bakola bino ebintu
bwe tubakwata naawe yanga tebalina ssente tebeetegese tebadiployinze olunaku ennaku ezi gavumenti eba egudde omupoliisi nagamba tutuno wano njagala babikwate njagala byonna ebyaliko babikwate kambasomere namba plate nagamba mumuluddewo emmotoka yafiirawo kabanga lyemu nekwasa jjamu ku luguudo olwo kati ab'ebitundu byawo mujja kujjukira ennaku z'omwezi kubanga mwe mwabyerabira kati nali sisobola bireeta ku olwo kubanga bwe mbireeta ku olwo osobola okutegulula biba birina okuyitako ekisooka nga twabagwiridde ambushi bwe tuti bwe paba muganda wange tusobola obubakolako ebikolobero nabo ne beewuunya so temuyingira mu kintu kyonna ekitali directed by right channels mujja kugwa mu magoba ow'omulembe guno mugwe mu kigundo ow'omulembe guno temukuba ku simu yange eyo nvuddeyo sikwita lati zitandise era kati endala waliwo project eweereddwa tvs radios ba tiktokers ne ba youtubers naye okusinga tv z'abalokole ne radio z'abalokole top tv top radio kingdom impact n'abalala bonna then ne ba youtuber bagenda bitandika ba tiktokers babawadde omulimu gw'okuzuukiza Janet Museveni nga bamwogerako nga bamuwaana nnyo nga ministry ye ekoze obulungi ennyo ebyenjigiriza babawadde obutabo mbw alina obutabo bwe yawandiika bagenda kutandika okubusoma nga bakulaga nti Janet waali bakitujje mu bwongo batulowoozese nti Janet waali bw'obiwulira ku top radio waliwo omusajja simanyi bamuyita Kamawu simanyi Kamagu gurupu eyo bagenda kubeera nga babeera ku Janet Museveni nga bakulaga akoze nnyo minister wa education simanyi and sports simanyi achievement simanyi basoma obutabo simanyi bakole batya ne ba YouTube bagenda kubeera nnyo ku topic ezikwatagana ku Janet era nga bubaleeta wali yajja kuba bulungi kuba yakubye ku matu kubanga yalidde omunwe gw'ettooke n'agumalawo kubanga akatunda kakati luli bakulimba Janet taliiwo gwe mubiraba nga mumanya byebyo mugenda biraba mu ba youtubers mugenda biraba mu ba tiktokers naye mostly radio ne tv z'abalokole zigenda bibeera mu nnyo nga bakulaga babeera ku Janet yekka okay obudde bugenda bannaayo tyo kati leka mpite mu zino lukwakwayo security alerts nabadde nzireeseeko eggulo ekiro nazisemu briefly waliwo ekitongole ekikola ku ekimonitaringa banking system nga kikola mu mabanka gonna bakiyita deposit protection fund nga kimonitaringa essente n'akawunti z'abantu enteekayo ya ssente mu mabanka gonna kirimu nga ngeri ya insurance mbu bw'obanga essente zo nga zibbiddwa simanyi mbu orijasitaringa simanyi biki mbu essente zo bwe ziba zibbiddwa simanyi basobola okukufandinga oba essente oba ezitakka wansi wa bukadde 10 oba 10 bwe bityo so ekitongole kino kyonna kijjuddemu bambega ba gavumenti ab'ebyensimbi ate nga banyarwanda ekitongole kino kye bayita DPF Deposit Protection Fund DPF kimonitaringa abantu bonna abagagga mu ggwanga Uganda nga kimonitaringa enteekayo ya ssente n'enzijayo akawunti z'abantu abayitirivu ennyo era ku akawunti yo yeewava ebizibu abagagga bye mufuna eyo yeewava ebizibu ebijja bikulondoola by'olaba ng'ebiri nakyo
bamonitalinga buli akawunti ya muntu. Tewaliyo muntu alina kyama mu banka, wulira kye nkugamba, teriyo muntu alina kyama mu banka ng'olina ssente. Bamanyi bw'oziteekayo, bamanyi bw'ozijjayo, bamanyi z'oyinako, bamanyi z'okola ki. Kati ekwo kwe bava ne bakutandika okukuleetera ebizibu. Ojja beera ng'oli Kampala, banyaatule maama wo mu kyalo, oba banyaatule taata wo mu kyalo, oba babookye, oba ng'olina essomero, bookye essomero lyo. Bakumanye nti gwasimuwire ate gwe nannyini ssomero liri, bookye essomero lyo, mugiremu omwana, bakukwatire eyo, omulamuzi akusimba ejjiribwa, balooya bakusimba ejjiribwa, bakusabe ssente nga bamonitalinga akawunti yo, oziggyeko, bakuleetera ebizibu, omulamuzi akusimba ejjeeke weebati. Jjukira balooya, kampani zonna ezisinga ez'abalooya bazirinamu omukono zaabwe, n'abalamuzi babalinamu omukono. Nakugamba abalamuzi Kalugire yabafuga mu ggwanga Uganda. Kalugire ye Ssaabalamuzi. Balooya bonna bagwa wansi we, bamala kukwavuwaza okukuta, bamala kukwavuwaza. Kati gwe olaba ng'ekize ekiri nnomo. Oyinza okuba ng'oli mu loogi, olina ssente zo, ogenze mu loogi, ogenze nani Kirabo Kisitu, ne bakukwatira eyo, oba omukazi ne bamuttira eyo, ne bakukwata, ne bakuleppusa paka nga akawunti yo ekalidde. So tewaliwo alina kyama mu banka, tebakikulimba. Ekyo ekitongole kirimu Banyarwanda, kimonitalinga Bannayuganda baleetera bizibu, ne baddira amataka go ne bagateekako ebyapa, n'obeera mu misango sanga egyo, ssente ziba nnyingi ze bakusaba, omulamuzi ali, abalooya bali, gendodde, oba oli mugendodde ne bakubbako emmotoka, gendodde ne bakutimulirira omwana, gendodde. Byebyo byosanga ng'abaana b'abantu. Ne weebuuza omwana w'omugagga ono yafudde ki? Omwana bamuttidde ku ssomero. Biba bitandikidde eyo, bajja bagoberera. Byebyo nno ebiriyo. Eyo nno ye Uganda yaffe. Ogiraga munno ng'atagiraba. Ffenna tuli mu Uganda, ebizibu tubiraba kyenkanyi, naye ate waliwo ababiraba ne bagamba nti oba mulimba. Mulowooza gavumenti terinayo kalungi konna keyagaliza munnayuganda? Nga tonnakibuuza, sooka weebuuze nti naye kalungi ki gavumenti ke yali ekoledde Uganda nga kayamba muntu wa wansi? Kubanga byonna byekola biyamba bba abanene abali mu buyinza. Bwonna obugagga bw'eggwanga babutematemanga bo famire emu. Kakati gwe weebuuze, bakwagaliza kubanga Uganda ogifuluma, kubanga n'ennyumba woosula batuuse ogikoonawo, bakugamba nti oliwo mu bukyamu. Lwaki banaakwagaliza okubeerawo? Lwaki banaabako ekirungi kye bakulowooleza? Kale nno tuwulire bino bituyamba okumanya siteepu eddako nti tukivuddemu tutya. Bw'omanya bw'okivaamu, kiyinza okutuyambako okulaba nti tumanya omulabe waffe entambula ze, kubanga bo bye bateekateeka tebasobola bisazaamu. Naye ate olw'ekisa kya Katonda nti yatuyamba n'atubagulizaako ne tumanya enteekateeka z'omulabe waffe.